Yes, mangunyo olwo tugenda kuba tutunuulira ebirooto omuntu byafuna ebiraga nti omusajja oyo gw'ogenda naye mutuufu oba mukyamu. Wano kweno kyano tukirabanga kya mugaso okubanga otegeera ebirooto by'oloota n'amakulu gaabyo. Bayibuli egamba mu Hosea 4:6 nti abantu bange bazikirira olw'okubula okumanya. So kya makulu nnyo okubanga Katonda bw'ayogera osobola okutegeera ky'agamba. So tugenda tutunuulira ebirooto Mukama byakuwa ebiraga nti omusajja oyo gw'ogenda naye ye mutuufu oba omukyala oyo gw'ogenda naye ye mutuufu oba mukyamu. Yes, abaana ba Katonda olina okuba ng'otegeera n'okakasa kubanga ebintu by'obufumbo temuli reverse. Genda n'otukendo kabire amaziga n'ogaba singa namanya. Of course Mukama aba yakulabula naye n'oba nga totegedde sobola oti bambi n'ozikirira lwakubula kumanya. So singa wamanya wandibadde togenda mu relationship efaanana bw'etyo oba wandibadde otegeera. Katonda yekka ategeera emitima gy'abantu. Omukwano guziba amaaso, omukwano gulimba. So kikulu nnyo okutegeera. Nkoze videos nyingi ezikwatagana ku birooto, so bw'okebera ku channel yaffe ojja kulaba ng'olaba ebibuuzo by'abantu babuuza ne answer. Osoboleka ekyoto kyo mu comment section. Nkiddamu okuyita mu videos ab'emikwano. Osobola okulaba videos eziwererako ddala ze tukoze, kijja kuyamba okutegeera. Si buli kaseera nti buli w'onaamala okuloota ate n'olyoka onoonya kitegeeza ekirooto. So bw'oba ng'olaba videos zaffe eziwererako ddala, ojja batweetagisa of course kujja wano kubuuza kirooto. Ojja kubanga buli ky'oloota kyonna okitegeera bulungi nnyo. So kikulu nnyo Katonda bw'ayogera okubanga otegeera. Yes, ate era n'ekyaki njagala okugamba nti njagala okitegeere nti Katonda akwagala nnyo, ayagala nnyo okuyamba ate era tayagala ogwe mu bizibu. Ayagala kuyambe buli kaseera. Katonda ayagala omubuuze, Katonda ayagala communicating naawe nnyo ddala. Katonda tayagala ozikirire lwakubula kumanya ensonga lwaki akuweereza message mu birooto asobole okukulabula oba okukonfaminga ekintu kyonna kyagala okutegeera. So mukwano gwange tolemanga kubuuza Mukama. Yes, bino byemu ku birooto byofuna biraga nti omuntu oyo Mukama mukuganye. Okay? Ekisookera ddala oyinza okuloota ng'omuntu omuli mu kuyombagana oba muli mu kulwana ng'omaze okubuuza Mukama nti Mukama ono ye muntu gwe mbagenda naye n'olota nga muli mu kuyomba muli mu kulwana Mukama baakulaga ebigenda okubeerawo wakati we n'omuntu oyo kitegeeza temuli compatible n'akamu. So bw'ofuna ekirooto ng'ekyo of course tegeera nti omuntu Mukama amukoze ki amukuganye. Ekyokubiri, osobola okuloota ekirooto ng'oyambadde engatto nga tezikutuuka, oyambadde engatto ennene naye ng'omaze okubuuza Mukama n'omugamba Mukama ono ye muntu gwe mba ngenda naye. Bino mbigamba eri abaana ba Katonda, okay? Abagoberera Omwoyo Omutukuvu, abatagala kwekulembera, abatagala kutuuka okukaba amaziga. Olina Katonda omulamu ayogera ate n'omala otuuka n'okaba amaziga n'ogamba singa namanya ng'ate Katonda bwe yakulabula. Obuuza Mukama ono ye mutuufu ng'eno olaba oyambadde engatto nnene nga tezikutuuka. Oba ng'oyambadde engatto ng'emu nnene endala ntono. Oba ng'oyambadde empale nnene oba engoye nnene nga tezikola ki? Nga tezikutuuka mu kirooto. Mukama bagezako okulaga nti omuntu oyo naawe temuli compatible. Era enkomekero yammwe tegenda kuba ki? Tegenda banungi. In other words, temugenda kukwatagana. So Mukama baakulabudde in advance. Yes, ekirooto kirala Mukama kyayinza okukozesa. Waliwo ebirooto ebirala ebiraga omukisa. Nabagamba okuloota enseenene mukisa. Okuzira ku ngeri gy'oziroosembo olota okwata enseenene, swa, byennyanja. So waliwo ebirooto n'ebirala bingi ebirooto ebiraga omukisa. Kati bw'ofuna ebirooto bwe bityo ng'obadde obuuza Mukama ku muntu n'olota ng'akunyakuddeko enseenene zo ng'azitutte, manya nti oyo omuntu Mukama amukuganye, akuggyeeko ebyennyanja by'abitutte, oba ekyo kyonna ekiraga omukisa ng'akitutte, manya nti omuntu oyo Mukama amukoze atya? Amukuganye. Yes, ekirooto kyakyo oyinza okufuna, oyinza okuloota ng'omuntu akubbyeko engatto zo ng'azitutte, oba oyo omusajja oba ng'oli naye ne bakubbako engatto zo ne bazitwala oba yennyini n'azibba oba ne zikubulako. Katugambe obadde naye oluta ng'oli naye mu kirooto ng'engatto zo zibuze. Yes, of course abalaba videos zaffe enkadde nabagamba engatto zitegeeza magenda. Kati ebiseera ebisinga ebirooto ebikwatagana ku bintu bya relationships Mukama atera oteekako element y'amagenda okulaga nti amagenda ago gakoze ekigagenzi. So bw'olota ng'omuntu obudde obuuza Mukama nti ono gwe mba ngenda naye n'olota ng'obadde naye engatto zo ne bazibba ng'ozinoonya toziraba oba olabako emu, manya nti Mukama mukuganye. Of course bw'ogenda naye amagenda go gonna gagenda kuba gagenzi. So that means obulamu bwonna budisitoyingiddwa lwa decision emu yokka gy'okoze. So olota omuntu yenna akubbako ekintu kye ky'omukisa, omuntu oyo manya Mukama mukuganye, akubbako ssente zo nseenene, birooto byonna bino bagamba biraga omukisa. Manya omuntu oyo Mukama amukuganye. Ekya Mukama asooka okuwa ekirooto n'akulaga
ng'omuntu oyo ajjudde ensi. Omulota ali ku music wansi, omulota ali mu bintu byansi, ali mu kilabu, ali mu Mukama bakulaga nti omuntu oyo wadde yeefula mulokole oba yeefula mwana wa Katonda, naye akyali mwana wa Sitaani, akyafollowinga bintu byansi, tali ku bya Katonda. In other words, bwe bowulira ajja nakyo muwala mu kanisa ate namala n'amutwala n'amusuula. Wamala omutuusa n'amugana okudda mu kanisa, wamala omutuusa gy'amutuusiza n'amugamba ku Yesu nange rondako. Katonda nange rondako omwani asinga. So abantu bwe batyo ababa yeefula muntu wa Katonda naye nga munda musege, azze buzi mu kanisa kubba ndiga musege. So beera mwegendeeza nnyo Mukama akulaga omuntu ng'ajjudde ensi, oyimanya nti Mukama amukulabudde, amukugaanye. Ekirala Mukama asobola okulaga omuntu oyo ng'akubbyeko essimu yo. Nabagamba essimu etegeeza empuliziganya mu nsi ey'omwoyo. Olota ng'olina omuntu oyo nga bakubbyeko essimu ng'oli naye omanya nti bw'obeera naye connection egenda biwambibwa, omuntu otagenda kubeera wa Katonda n'akamu. So olota olina omuntu oyo n'olozinga essimu yo, manya nti oyo Mukama akugaanye. Ekyo tekira Mukama ky'asobola okulaga, asobola okulaga omuntu oyo nga afuuka omusota. Yes, ng'olaba muntu naye nga afuuse ekitundu kya musota mu kirooto. Obuuza Mukama oyo n'omutuufu gwe mba ngenda ogw'omulanga afuuka ekitundu ekimu kya musota. Mukama bakulaga nti omuntu ali double minded. Ekitundu ekimu alowooza birala ate akulimbalimba, kugamba yeefuula yalinga kamiliyoni. So olina okubeera careful ng'omwana wa Katonda, tojampinga agenda mu relationships, tolina kyogoba, tojampinga agenda mu relationships. Kisingako okubeerawo n'olindira Katonda okusinga okukola ensobi ez'amaanyi zigenda okuleeta okuregulatinga obulamu bwo bwonna. Oluusi bakuleseewo oli lubuto, oluusi olina obwana busatu, ate ng'oli mwana wa Katonda. So ng'omwana wa Katonda, Katonda gw'osiza ayagala okuyamba, ayagala okukulabula, akwagaliza ekisinga, ate akwagaliza obufumbo obutukuvu obwa Katonda. Tagagala obeere mu bintu bya kasasiro, bintu byansi, bintu bya kukulumya. Mukama agamba mu Yeremiya 29:11 that I the Lord know the good plans I have for you. Mukama alina plan nnungi nnyo eri obulamu bwo. So bino byonna ebirala ebijjamu, of course ebijjamu lwa butamanya, ebijjamu lwa muyaga gwansi. So ekintu kyo olina okuyiga. Oyinza okungamba Mukama wandaga omuntu tugenda kusanga buzibu, mugenda kusanga obuzibu. Of course nja kukubwira nti mugenda kusanga obuzibu, naye ekirungi Mukama Katonda bw'abanga yakugamba osooka okuddayo gy'ali. Mukama bwe yakugamba nti oye mwami wo, oye musajja wo, oddayo gy'ali n'omugamba Mukama gwe wayogera, Mukama gwe wankakasa. So kati of course Katonda alabira ekigambo kyo kukituukiriza. Bw'abanga Mukama Katonda yayogera, bw'abanga Mukama Katonda yakonsentinga, manya nti Mukama agenda kujja kulwanira entalo zo. Bw'abanga Mukama Katonda yagaana n'agamba omusajja oyo aliko omukazi omulala n'akulabula, gwe n'ogendayo tolowooza nti Mukama agenda kujja okukyusa ekigambo kye ku lulwo. Nedda. Mukama Katonda mwesigwa ku kigambo kye era kyakugamba kyagenda okukola. Ojja kukalinga omutango naye manya nti Mukama Katonda of course ajja kukola ekigambo kye kyakola. Omusajja ajja kudda ewa mukyala we, ojja kusigala ng'okaaba. Ekyakoyinza okulabira nti omusajja Katonda amukugaanye, omusumba wo kennyini nnyini akusumba mu kanisa oba omutyena gw'omanyi mu kanisa ng'akugaana omuntu oyo mu kirooto, obanga amukkubira nga bwe nagambye muzaddewo ng'amukkubira, ng'omusumba amukkubira ng'amukugaana, ng'akukuba olw'okubanga olina omuntu oyo relationship eyo ng'akukuba obanga amurejectinga manya. Ebiseera ebisinga musumba aba representinga Katonda mu kirooto aba amukugaanye ddala. Yeah, of course olina okutegeera ng'omwana wa Katonda nti ebirooto Mukama byakozesa ebiseera ebisinga kubeerako amagenda. Olota muli mu mmotoka nga mugenda, buuziza Mukama ono ye mutuufu, ne mulota nga muli mu mmotoka wamu avuga nga muli mu lugendo mugenda, otudde wano atudde wano, nga muli mu kugenda Mukama bakulaga nti oyo mutuufu nnyo ddala. Ekyokubiri olota nga muli ku mbaga, of course buli kintu kyasinga okutegeera obulungi, obanga akyadde wamu waliyo emikolo ng'obanza okubuuza Mukama, waliwo ebirooto omanyi biva mu ndowooza yaffe, naye bw'obuuza Mukama afuuka okulaba nga akuderivalingira message n'otegeera nti Mukama kino kyategeeza. N'ekirala mikwano nga sinaba kweyongerayo, bw'obuuzanga Mukama n'ayogera ekintu ku bintu ebiri mmejja bwe biti, ddamu omugambe Mukama mpa akabonero akalaga nti gwe ayogedde nange. Of course Mukama akikola nnyo, nkyabeko emirundi mingi ajja n'akuwa akabonero akalaga nti yakoze ki, yayogedde. So olota akuteekako empeta ku mukono, engagement ring, oba olota muli ku mbaga, musumba abagatta, ebyo ebirooto byonna biraga nti Mukama akonsentinze, oba olota musumba amwe abakkiriza oba nga abalangirira mu kkanisa nti ono bagenda kubanga bafumbiriganwa. Ebyo byonna birooto biraga nti Mukama Katonda omuntu oyo amukkiriza. Ekirala ky'oyinza okulabirako, ebirooto bira Mukama byayinza okuwa, oyinza okulota ng'ogenze n'omukyalirako ewuwe. Okay?
nolaba nga oli mu kukola mirimu mu nnyumba ye, oli mu kuwala buliri, oli mu kuyoza ngoye, oli mu kulongoosa nnyumba, ebyo nabyo ebirooto biba biraga nti Mukama omuntu oyo amukkiriza, but to confusingibwa. Bw'oloota nga weegatta n'omuntu oyo ate ekyo kintu kibi nnyo. Mukama waba akulaga ebirooto by'okubanga omuntu amukkiriza tateekako bintu byakwesittaza. Ebintu byonna by'oloota nga birimu ebyokwesittaza mu kirooto n'olowooza nti Katonda yayogedde, mukwano gwange, ekyo si kituufu. Oloota muli mwebase, mulina bye muli mu kukola, muli mu kwegatta n'ogamba nti Katonda akkiriza. Waliwo mukwano gwange yampeereza ekirooto kye, byenziramu ebirooto, n'aŋŋamba nti yaloose ali ne Pastor Bugembe. Mukama Katonda kitegeeza amulaze Pastor Bugembe. Wayitayo ennaku mmeka, n'aŋŋamba nti kati yaloose politician. So ebyo si bye ebirooto ebiraga nti Mukama Katonda akkiriza obeera n'omuntu oyo. Ebyo ebirooto in fact bibi, oyo bamuyita kawuula. In fact ebirooto ng'ebyo ebyakawuula bisobola okujja nga ate Mukama amaze okwogera n'akulaga omuntu oyo, ng'era ekibireese kawuula oyo abazze kuzikiriza ekyo Mukama ky'abazze okukola. Okay? So okufuna ekirooto Mukama nga akonfaminze, katugambe oloose oyambadde engatto nga zikutuuse bulungi, obanga babalangiridde, ate enkeera n'oloota nga weegatta n'omuntu oyo. Bw'oloota ekirooto nga weegatta n'omuntu oyo, manya nti sitaani azze kubitta, azze kubizikiriza. Waba oyinza olowooza nti kiri nnomo, naye sitaani abazze bizikiriza. Ojja kuddamu okuwulira ssimu ng'omuntu atandise okwekyanga. Lwaki? Sitaani abazze tubizikiriza mu nsi ey'omwoyo. So buli wobeera nga oli mu courtship, obanga Mukama ayogedde ekintu kyonna n'oloota nga weegatta n'omuntu yenna, katugambe tuve ku kino, obeere nga mwami wo oba mukyalawo, oloota nga weegatta n'emanya bibi, era todda buzzaawo, yimirira maanyi osabe. Ekyo kyegase naye mu nsi ey'omwoyo, spiritual husband and spiritual wives biba bizze kutta. Kati abamu Mukama amaze okwogera, ate kati oloota weegatta n'omuntu oyo. Oyo tabeera muntu oyo, of course, nawe okimanya ali eri yeebase oba alina by'aliko si oyo. Those are spiritual wives and spiritual husbands. Ebintu ebyo spiritual wives and spiritual husbands bibeera so jealous nti Mukama bw'aleeta omuntu mu bulamu bwo oba ekintu kyonna kyaleese eky'amaanyi nga kijja kyegatta naawe, osanga byonna bifudde. Kati abamu bw'otyo bw'ofiiriddwa relationships zonna, buli relationship yonna ejja ng'eri serious, ekyo kyekibitta kubanga kiri jealous, kyakuwasa mu nsi ey'omwoyo. Kati nga tonnaba kusaba Katonda kukwetera muntu, sooka olwanyisa ekintu ekyo ekyegatta naawe buli kaseera, kubanga kigenda kuba relationships zonna, kigenda kuba contract zonna z'ogenda okufuna, emirimu gyonna gy'ogenda okufuna kigenda kukikuba kigisaanyeewo. Era of course n'abamu muli bujulizi nti oba oli waliwo n'ekyali kigenda mu maaso, mwali mupulaninga kwanjula, mwali mupulaninga kukola mbaga, kati walootera ekirooto ekyo kiwakoma okutegeera nga byonna bifudde biweddewo, tewamanya kyakukola. So bw'oloota ng'ekyo tekifaanana bwe kityo, yimirira mu maanyi oyingire mu kusaba n'okusiba. Tewali nsonga lwaki oba okyali emmere nga bagenda kuzikiriza relationship yo efaanana bw'etyo. Mukama amaze okwogera, yambala amaanyi n'obuyinza ebyakuweebwa ng'omwana wa Katonda, olwanyisa omulabe tomukkiriza kutwalako bibyo. Bantu bangi Mukama akuweera mu ddyo, sitaani atwalira mu kkono. So tokkiriza bintu ng'ebyo ng'omwana wa Katonda ng'ate olina amaanyi ku disposal yo n'obuyinza ebyakuweebwa. So bw'oloota ng'omuntu weegatta naye mu bikolwa eby'abakulu, manya nti n'ekyo sitaani yakireese, azze kuzikiriza ekyo olwedde Katonda kyagenda okukola. Abamu ogenda ova ku job interview, oloota weegatta n'omuntu, omanyi bye bifudde. Naye bw'oyimira mu kutaawo n'olwana, oba ogenda kuwangula ng'omwana wa Katonda. So tokonfuse nga birooto bino, oyinza okuloota nga weegasse n'omuntu n'ogamba batugambye eti kati. No. Bw'oloota nga weegatta n'omuntu, taba yooyo, ebyo bibeera spiritual husbands and spiritual wife, ate ebintu ebyo bibi nnyo biba bizze kuzikiriza, bijja on purpose. Kati nga bwe mbagambye ku birooto by'amagenda, ng'olaba amagenda kugagenza, oluusi oloota akubbyeko ssente zo, azitutte, manya nti oyo Mukama amukuganye bulungi nnyo ddala. Yes, ekirooto ekirala Mukama kyakozesa okukulaga nti omuntu oyo amukuganye, ng'oloota akubbyeko essimu yo. Essimu yo nababuulira essimu kyetegeeza mu birooto, ebeera communication yo mu nsi ey'omwoyo. So bw'oloota nga bakubbyeko essimu yo, oba oli naye ne bakubbako essimu yo ne bagitwala, oba nga ye kennyini yakubbyeko essimu yo ne bagitwala, omanya nti oyo Mukama amukuganye. Kyekirooto ekirala Mukama kyayinza okukuwa kulaga nti omuntu oyo amukuganye. Osobola okuloota nga omuntu omulala amukireiminga, obanga oli naye nga waliwo omukazi omulala agamba nti obbaawe oba oyo mukyala we, manya nti Mukama akulaga nti gundi oyo aliko abantu abalala si wo, oba ayinza okuba nga tabaliiko naye ng'alinayo omuntu gwe yaleka, nga Mukama asuubira nti omuntu ogwo balina okuddiŋŋana naye si mwami wo. Kakati gwe ng'omufunye kati naye ng'alina omuntu olede gwe yaleka, gwe yaliko naye mu relationship, nga Mukama babanja okuba nga baddiŋŋana. So nga gwe Mukama tayagala obe ng'oyingira bintu bifaanana bwe bityo. Manya omuntu oyo
mukama amukuganye. Olaba olina omuntu naye ate nga mu kirooto wali omuntu omulala amukirimi ng'oluusi ng'alina n'abaana. Manya mukama amukuganye. Yes, babuddeko ku kirooto eky'okuba ng'oloota nga mulina omuntu oyo ku mbaga, wabula ate bw'oloota ng'oli ku mbaga ng'omuntu tomulaba, omugole tomulaba, togamba nti mukama Katonda akkiriza. Nedda. Oyinza okuloota ng'omugole tomulaba, bubeera busibe bwa butafumbirwa. So temukonfuzinga ebirooto. So bw'oloota ng'omuntu muli mu mmotoka y'emu, oyambadde engatto zikutuse bulungi, omusumba wamukkiriza, of course oyinza omuloota nga azze wammwe bakyadde, muli mu mikolo, oba n'omuloota nga bazaddeyo bamukkiriza. Ebyo byonna birooto byaki? Bya buwanguzi, biraga nti omuntu oyo mukama mukoze ki? Amukkiriza. So bw'oba olina ekirooto kyonna kyewafuna ku partner wo, kiteeke mu comment section. Mbasaba muteeke kweno video muteekeko birooto byokka bya relationships begayididde, temuteekako birooto birala. Birooto birala muteeke mu videos endala, njala mu videos endala. Kweno video njala kudda mu birooto byokka bya relationships kubanga manyi bingi, ate twagala okubiwa obudde, twagala okuba nga tubiddamu byokka. So ebirooto bibya by'emikwano, birooto bingi era mukama byasobola okulaga nti omuntu oyo amukkiriza, naye biba most of the times bibeerako amagenda, biba biraga amagenda. Olota muli naye muli kubuulira kigambo kya Katonda, olota muli naye nga mulina emirimu gye mukola oba mukola mwenna, ebirooto bifaananako bwe bityo, naye ng'ebirooto ebyokwesittaza ebyo si Katonda byayogereramu. Ebyo biba bivudde wa Sitaani abazze kuteekawo ndagaano ye kuyita mu kawuula kulaba ng'azikiriza buli kintu kyonna. Yes, of course gwe yafumbirwa oba ekimakinga osottera comment yo mu section yawo, comment section, n'otulaga gwe walabira ku ki, mukama yakulagira ku ki, kyalaga nti n'omuntu oyo ye muki, ye mutuufu. So naffe tubeere nga tukola ki, nga twongera okubayigirako ab'emikwano. N'ekirala oyinza okuloota ng'omuntu oyo yambadde essaati ye, ekyo kirooto kya buwanguzi kankigatteko. Obadde obuuza mukama n'oloota ng'oyambadde engoye ze nga zikutuuka bulungi. Yes, obadde obuuza mukama omuntu ono ye mutuufu n'oloota ng'oyambadde engoye ze nga zikutuuka bulungi, ekyo kirooto kirungi nnyo kya buwanguzi. Ng'oyambadde engoye ze ng'olaba zikutuuka bulungi, mukama baakulaga nti kyekyo kyennyini. Wabula ate tetukonfuzinga birooto bino na bya busibe kufumbirwa. Waliwo ebirooto eby'obusibe ku kufumbirwa oba okuwasa. Okay, nja kukola video y'ebirooto eby'obusibe, nja gikola, nja gibaweereza ebiraga obusibe obutafumbirwa, nja giba ngikola, tujja kuba tugiraba. Kale mukama banjagalire, gwe yawangula tuteere ekirooto kyo mu comment section, mukama kyagulagirako nti omuntu oyo mutuufu. The chosen generation, mbagala nnyo, mbeere bulungi, mweraba bannange.